wabula kino sikitegeera muno obulimba nabaki bwe wanimba kati bano bebaani wangamba olina nzika kati bano bebaani wanfuna bubi nakugamba nkulina ogu omu yekka bw'ati wano omusukulumu wange sirina musukulumu wakubiri oyo kati oli gwoyogerako oyo muwomya mulina ogu sina muwomya wakubiri ate oli gwolaba oyo yemusanyusa ali ogu wano sinayo musanyusa wakubiri ate ninayo gwe mbadde saakunyonnyodde olw'okuba tabaddeewo bamuyita muwummuza oyo naye wali gwolengera mu kifaananyi kiri waliwo omulala maama Mirembe oyo lwakuba nti abadde yatambulamu so siyinza kulimba ebiseera ebisinga ntambulira ku mazima gokka gegandiko naye oba ontunulira ndaba ntunula mazima meereere sisobola kulimba omusukulumu wange kitegedde nkulina ogwo ntanokunta nebyogera byantamya edda nga tebirina amakulu byonna byakunyonyodde olaba kuyogedde waliwo ekirina amakulu mazima meereere ge makulu mu byonna Kwaniriza mu lwokaano lwa wano omusukulu Sheriff tonkwatako naye kakati tugenda kubeerawo tutya mu mbeera efaananawo eti olina abakazi bangi diringa ne bakazi bo genda osambaganye busimanyi musambaganye simanyi musambaganye wabula nensonyiwa ndina n'ebirowoozo byange nensonyiwa ndeka namubiro Mumuza. Long time dear. Kulikaya ubudde mukwano. Oyo bulungi. Ndi bulungi. Ebale mumuza kabuliriro sikate tukwerabire wane. Mama era nazo kumwerabira. Ate obadde obuze nnyo. Mbadde nnamu ebyantwala nene mbimaliriza kati nkomeyewo. Naye nga ndi fine. Kale webale komawo. Wabale kunyaniriza. Munnange nagenda mbaddeyo ngamba subwanga ngamba oba nkomawo ddi. Nafe wefite omulatukumisinga. Wabale kukomawo. Kale. Nkalaba kasimayiro kyekyo. Naye gwe omukyala gwebiseka wabweru yani ayagala ki? Mukyala ki? Ali awo omuyiseka wabweru nga ku shedi yafa wenyini. Ali wuwe. Ewuwe? Nedda wano wane wafi ku shedi yaffe. Ali mu maka ge. Ate atya? Oyo waawa nazze leero. Yano maka ge ddala. Ate batya? Omusambaganya amuleese. Wanje? Eki. Naye mukamusambaganya? Ate nno alina kyabasingako. Lindako kyatusingako? Nga tusingako ki? Omusambaganyi yamuwa erinnya ku mwena tekuli aliina. Omanyi we bamuyita? Simanyi. Omusukulumu. What? Kati mwegana simanya gamuwummuza muwomya simanya musanyusa mwena ali waggulu wammwe. Naye banange ono omusambaganyi ogenda n'ogya amaanyi gonna n'omukola counter attack n'olowooza ogenda kuteeba goolo agenda nga kukubya ndobo naye musambaganyi. Muna ebyo ebiri wano eno lwakuba ye yazze alowooza kirala ate asanzewo kirala tanaabikkiriza era kyovola atuddeyo wabweru. Singa nabiganira ddala. Mwana gwe kale byebyo munange.
Muri wano. Ndi wano maze n'olabikako. Ndabise. Wennyudde. Tuladda. Muwomya. Olikiriya. Muza bannange. Tubadde tetukyakubala mu baawano. Nga tumanyi wagenda. Nga lwaki mba ngenda. Nesita basiibula. Nga n'ebintu byange byonna byasigala wano. Oh, waki? Oyinza obba olinamu kasente nga wagenda kufuna bipya buli kimu kipya. Nedda mukwano. Maze ne nkomawo. Mama tukusanyukidde. Mwewale kunsanyukira, mwewale kumawaka. Tukumye. Mbalaba munyirira musambaganya wakozemu omulimu. Tusaana kirabo ky'amaanyi. Weewaawo. Muwummuza. Nze nno bulijjo nkubalira mu mbeera ng'eno eyaddabo nga manyi wafuna dda akatambula. Nedda mukwano. Tukwaniriza. Mwewale kunyaniriza. Otusanze nga bwe watuleka. Naye mweyongeddeko n'okunyirira. Otulaba. Ekyongo okikuliriza nnyo. Mbalaba musambaganya mwawefuze. Stress twaziwummuza. Mwewale ziwummuza. Naye bannange. Namubira vakantema omukazi gwensanze wali ku shade. Mbu Maria musambaganye. Leka n'okuleka. Mbu yaleese dda akabuuza ajjako. Naye omusambaganye kiki? Fena kyatweraliikiriza kubanga twamumanyi. Nze neeraliikiriza. Mbadde manyi yakoma. Era gwakyakweraliikiriza nnyo. Ffe twamutta akola by'ayagala. Kyokka ebyembi bisekerwa. Nze n'omusambaganyi gwe mbadde mbaliddeko byonna n'ekirabika n'abaana namba nkyamu. Era kyova olaba ffe tubala bitambula. Wano tweggamyewo bweggamye enkuba weekeerera. Kubawo nnyawo. Aunt, wasize wano mu ntebe. Wasize tano nnyawo. Nasize bulungi. Anti lwaki wasize wano? Lwaki tewasize mu kisenge? Mpozi gwani? Nze Namubiru. Gwe Namubiru. Okyali mwana muto, bino tojja bitegeera. Kale anti musukulu kangende nkola emirimu gyange. Kale tebali buzibu. Ate wasuze mu ntebe. Wasuze otya nnyawo? Nasuze bulungi gwe wasuze otya? Nasuze bulungi. Kyogamba wasuze mu ntebe? Simanyi wasuze mu ntebe. Nawulira oneewuunyisa. Tolina byakwogera. Olaba nasuze mu ntebe mwenneebase mu nsanze. Ate ombuuza mbu wasuze mu ntebe. Olwedde ansi ogiyina ate obuuza. Olaba nange. Nensonyiwa. Mukazi watunze sikulinaako buzibu. Enziramu yonna gyonziramu ninga akulinako olutalo. Tesibadde nkubuuza kumanya. Kibi. Ng'ombuuzaako ngaani. Gwe wandeese. Ebyange bikwatako. Wano siriiwo ku lulo. Era neesonyiwa. Kakati nnyabo ntwala omukisa guno okutegeeza. Bw'oba waakubeera wano, ojja kukkakkana. Ngamba wandikkakkanye. Naye mwe bannange mbanyumizaaki wange omanyifa ababaana mwe tuteebaka ekiro Junior yange agenda azuukuka nabadde mukyusa pampa nga mpulira ebigulungutana neŋŋamba kiki kiro ssaawa nga 9 nga nsooba nga mmanyi kwenkuba amaaso. Kuki? Ono mukyala mpya
nze nabadde manyi n'ababbi batuyingiridde. Ng'akulunguta n'akola ki? Yasuze mu ddiiro. Wangi Olimba naawe. Anyumiza mwakoowa. Ngololo naafa ki baasuzeemu n'omusambaganyi oba omusambaganyi mwe yamulagidde? Yabadde yekka ate ng'alaga ali mu ttulo sigamba nti yabadde agenzewo obugenzi kuwummula nga yeebisse. Anti amaka g'omusambaganyi. Naye nange saamunyeze oba baayombye oba kiki. Bannange olaba omusambaganyi yagumye n'atasobola na mupya nammwe kufa abali wano n'atanonako omukusula naye kyabala kikulu. Faniza n'okuba kati atya n'otweyimbamu. N'omupya n'amuleka wali mu ntebe. Ku musambaganyi gwe manyi? Nze gampedde. Oba akimanyi nti twamukoowa. Manyi naye alabika alina kyabala naye. Omanyi ennaku zino yakyusaamu. Wangi Ennaku zino kuva lwe twamugwira ambush. Yakyuka ebintu abikwata mpola mukakkamu atona obulabo gwe wootabadde. Wow. Wamakeekanyiriro. Ffe tubadde mu bintu. Naye ate gwe muwoomya. Ebiraba onsingako gwakuwa binene osituukira mu bizito. Ate obanze nina omusambaganyi Junior. Naffe tunaatera ofuna. Ate oba kitegedde nti ono muwoomya munnange anakusitukula mu binene. Mumanyi kangende ndabe ensula gye kyasuzeemu naye bwe kitunula mu ddiiro awo mu nte kangende naawanyumiza Oyagala ebyonoonese nga naawe. kangende nkisunge Genda. Ebyo by'oyagala. kambyagale. Emma, leero nga wakedde okufuluma kikyovaawa. Emma, okukeera okunoonya airtime buno obudde ani yakusuze ku mutwe oyo bw'ogenda okukubira? Biveeko ebyo. Biveeko. Naawe oli mulaavu. Nana bannange. Kati oba nfuddemu ki? Mujja omusukulu mu mulabe bwe yasuze mu ntebe. Nze nyiza n'okuba mwenna nabasoose okumulaba kuba namulaba ekiro mu matumbi. Obudde newana nti nze nasoose omulaba kuba nakedde. Namulabye ekiro era nakati muyiseeko awo mu ntebe akyaliwo. Naye maama nze okusula mu ntebe era nze kikimusuzizza mu ntebe singa adde teyasiimye wantu yandibadde addayo. Nze sisobola kusula mu ntebe ewantu wemba siimyewo sisulawo ntambula butambuzi ne ŋŋenda era kimusuzizzawo nze sikiraba yandizeeyo gye yavudde kubanga alinayo. Ago malo naawe kati bakyasula mu ntebe ekituulo nti ekisibusibu. Wabula omusambaganyi namuleka nasula mu ntebe awo. Mukakasizza ate nga ne kuffe teri gwe yayise. sookoleka kitegeeza musambaganyi yasuzeeka. Yasuze yekka ennaku zino yakkakkana simutegeera. Tannaba kukkakkana alina kyabala. Kasitaze munnange neenyogera ssente akola byayagala byonna. Namba oli mu kukugula omusingi nze ngukwate weekuumulire. awo sina kye mugamba. Kungula tugende tuzimbe ewaffe. Kakati musukulu eno embeera gy'otaddewo olaba nti etugatta oba etwawula? Wangi omusukulumu Sharifu wabula tonneeyogerezaako. Ndi wano nsonda n'amaanyi ki kyenzizaako. oyagala kulwana nange?
sigenda kulwana naawe naye mpulaninga kiddako bino si bye nali nsuubira. Omusukulu banno bakwaniriza dda bakusanyukidde dda buli omu yakwagadde kati ate gwe okuliyetinga embeera yaki gyoyagala nti okuteekawo. Banyaniriza biki byotijjisa? Abamu bajja baningizaako bulingiza, abalala bwe balinga bwe bansunga bwe bankimba tebalina nabye banyaniriza byontijjisiza. Sibirabawo nze. Naye nga bakusiimye mwana wawe tulete okulinako buzibu. Kikyotegeeza okumusiimya? Bakwaniriza mu maka mu mwoyo omulungi. Eno embeera gye bataddewo ey'okunningiza okunsonga gy'ogamba gye bansiimye. Yinza okuba nga ssanyu nga gye libabuganye ne babeera nga beeyisawo batukuga basanyusa okukulaba. Omusukulu mwange kati njogereko naye abantu bano b'ogamba abeeyisa bati njogereko nabo wenna ayogera nabo embeera egenda kuterera mbayite nga wooli njogere nabo. Wabula naawe toneeyogerezaako nteka. Omusukulu wenna nkulaba otunula tulo twerere oba tugendeko mu kisenge owummulemu kwebakemu aliko olina ekikutawaanyamu kyetuyinza okumalira mu kisenge embeera okudda mu nteeko tukoze tutya? Kubanga woba weebase wano obudde ne bukya ng'oli mu ntebe ako kamu kabonero akalaga okunzikakkanya bano we balowooza kubanga tewali yali akikoze najja wano neyeebaka mu ntebe. Okimanyi nti ekyokwebaka mu ntebe kibi nnyo. At least atambudde n'agenda yandisingako eyeebase mu ntebe. Nante n'okutambula n'ogenda kyekyandisembyeyo nga bw'okiwulira ekisemberayo ddala nga tokyaliwo kikola ki? So kati embeera eyo nawe okugijjawo nandikusabye ekintu kimu kkiriza nkutwaleko mu kisenge owummulemu. Lwakuba olaba nina tulo tungi tugende just nze mpumulemu buwummuzi. Tugende owummulemu. Omusukulu bukyangu nkolera bintu byonna mu nsimu kino kyekikyasinze mu bye wali okoze kyekikyasingidde ddala tewali kisinga kino. Kyangu tugende mu kisenge. Gala tugendeko mu kisenge munda tuzimbemu akasenge omukwano gwo muteeke mu masuuka munda. Dabo ononsonyiwa naye oluvannyuma lw'ebyo byonna nayagadde wabeewo ebintu bye tuba twogerako ng'abantu era ngenda kusaba ontegeere ng'omuntu. Ekisooka mu byonna omanyi nze ebiseera ebisinga obulungi sitera kwagala kudisappointinga muntu. Mba njagala ne nkubuulira ekituufu n'omanya nti Faisal kye yayogedde kituufu oba si kituufu. Meeting gye twafuna nze naawe ne mwannyinaze Kawefala kwali ne mukwano gwo yasigale yeetooloolera mu bwongo bwange nga mulimu ebintu eby'enjawulo bye neebuuza nti naye ebintu bino kyetutandise kituufu, kyetutandise kinaagenda mu maaso, ye munnange gwe bansisinkanyizza agenda kitwala atya? Mu kaseera ako saayagala kulaga nti ninawo oba oli awo embeera etakusiimye
naye ng'amazima gali nti ninamu embeera endobera era ennemesa era eŋŋaana okubeera naawe. mbeera kyeyo omanyi bagamba ebibuuka tebiragaanye